badblack addayo ruzira amaanyi gamuwedde bambi bibino otubirese amuzaayo na lwaki amuzaayo byonna byonna tetubireseeyo ate ebyomukulu grenade nabyo byongedde okusajjuka omukyala kilooto ensonga aziyingizaamu abantu abamanyi ebyo precious for me nabyo tetubireseeyo vacation oba giyite honeymoon ekyagendera ddala maaso n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 nenkubazagwe omulungi yasalawo okubeera nga te ebyo information byonna byonna obijjana negamba okola kyamanyi nnyo my dear. Thank you for supporting, and if you haven't subscribed nukuwanoga it's your first time to watch this video, please subscribe, notification bell kyamakulu nnyo, comment section ebeerawo wansi video tewerabira okubeera nga te ogiwa like tuyoke etutandikirawo mu kaseera kano njagala okusooka okutusaka amawulire agatali malungi yadde that the person eyakola videos ez'amaanyi eyakola ennyimba ez'amaanyi eya trending ennyo omukulu Arakeri bamusentensinze 30 years in prison ng'ali mu luzira weeyo munnaye ng'alimira gavumenti. Ensonga ffenna tubadde tuzimanyi bulungi, tubadde tuzigoberera. Omukulu oyo avunaanibwa emisango gy'okubeera nga yakabasanyanga abaana ab'obuwala ebiseera byamala nga serebu, era oluvannyuma lw'abajulizi okubeera nga baleese obujulizi obumukakasa nti mutuufu emisango yagikola, gavumenti yeeyo n'omulamuzi wa basazeewo bamusindike amale emyaka 3 nga ali mu kkomera. Amawulire si malungi naye nga ge gava ku sayidi eyo. Ngenda kubeera nga nkugyayo kutwaleko wa the beautiful mukyala bindeeba omu bwati abeera mukyala Precious Remy. Munnange tubadde twakajja tukutuseko amawulire nti ffe emikolo wegyaggwa ne tugendako eri mu Cape Town mu South Africa tubeere nga ate tunyumirwa ku bulamu bwa honeymoon. Omukyala bindeeba n'omwami kennyini eyo gye bagenda babeere nga ate bakola ki bamalyayo honeymoon yaabwe. Munnange twabadde tuli awo ng'obufaananyi obufuluma omukulu bindeeba yetegereza olubuto waakola ate ne tugamba ddala ddala ki ekigenda amaaso. Ffe nga otumanya ba Clarity Source tetwagala kwogera byanjwanja with talk with clarity nga olaba ebifaananyi ebyo gwe byetegereze. N'omukulu yennyini bindeeba we yabadde yetegereza omukyala we yamugambye mukwano waliwo ekigenda mu maaso. Njagala okutusako amawulire nti ekyandibeera ng'omukyala Precious Remy agenda tukubako ka prince akalala. Katusabe ekibeerawo ekityo kubanga ffe twagala ka prince nga bakayita ka prince bindeeba naye nga okusinziira zo ku nsulo ezesigika omukwano nga wogumanyi tubeera tusuubira ebibala ebiva mu ekyo okubanga gw'omukwano weguli emikolo gyawedde. Lwaki omukyala ate anaabeera talaga nti bamulamu asaze kubeera nga nkola ki nga mbamalira budde ekintu kino ekyomukwano mbeera nga mukitadde bali ne mu famire ngenda kubeera nga nyongeramu ebintu ebyo biri ku sayidi abadde bindeebaza ebyo biri ku sayidi eyo. Njagala mbeere nga te naye omukwano onkugjayo nkutwaleko ku sayidi era ey'omulala naye ajaguza lwakubeera nga essaawa yonna agenda kubeera afuka maama. Aba celebrities beeyongedde okweyuna ekintu ky'okuzaala tekikyali ku mirembe giri. N'omukyala Sharita Mutawe munnange naye y'omu ku abo abali so successful mu bufumbo bwabwe. Omukyala ono tetumulabye nnyo ng'asagaasagana mu bufumbo. Yes, that's some good image eja buildings. Omukyala Sharita Mutawe essaawa yonna tusuubire busuubuzi buyimba bwa kulika baby kubanga omukyala dwo nga olaba ebifaananyi eby'omukwano olubuto lukulidde ddala nnyo nnyini ddala naye nga ffe tumwagaliza kisinga asobole ate okubeera nga asumulukuka bulungi ate ateke obulamu obulala ku nsi. Ngenda kubeera nga nkugjayo mukwano okutwaleko ew'omukulu Grenade official. Omukulu oyo munnaye twakuleeterako story wano ku Clarity. Ffe tetwogera byanjonjwa when we set tugenda gobera ba celebrities bo tukikola. Omukulu oyo munnange yagenda n'asibibwa n'amala ekiro kiramba nga ali mu kkomera nga mukyala we aba muyite ex-we amanyikiddwa nga Kilooto y'ensonga. Kilooto yamutwala ku poliisi ng'agamba omukulu oyo yali abbye essaawa ye y'ebbeeyi n'ebintu ebirala. Munnange twabadde tuli awo ng'omukyala amanyikiddwa nga Kilooto agenze mu maaso n'okuŋŋaanya ba lawyers be n'ebikongo bye eby'amaanyi nga batwala mukulu Grenade mu kkooti. Ensonga emutwaza birabika biri yabiwangula naye ku luno ajagala akayimba ke yafulumiza akawewanika bakabaani ng'okubeera nga tekavuga munnange akayimba kano okawulira nga we nagamba akayimba ko kakona mukyala Kilooto amulaga nti byonna byonna bikole naye weewanika nze bye nakola nabikola. Bino bye bimu ku ebyo omukyala ono byasinziddeko n'agamba nti kakola kyonna kyonna kisoboka akayimba kano bakabaani nge tetumanyi ekinatambula kitya oba omukulu Grenade n'asobola okusimatuka kino oba atasobola. Byonna binaavayo tujja
kubeera nga te mukwano tuli kutuusa kayongera kubeera nga nkujjayo nkutwale ku lutalo lw'abannene omukyala Judith Herder n'omukyala badblack omukyala ashapanda omubwati munnange oyinza okwebuuza ababiri bano kiki yes omukyala Judith Herder moda omukyala wamannyo mu fashion ate omukyala badblack oyo ye socialite naye era tumumanyi bulungi gwe tamanyi badblack eggwanga Uganda obeera toliri munnange amawulire agaliwo gali nti omukyala badblack alina interview emu gye yabadde aliko n'agenda maaso n'agamba wali eriwe yali akuza birthday yasobola okubeera ng'ayita Mr. Flavor omuli omuyimbi w'e Nigeria yamuyita n'amubeererawo nga ki nga mukwano gwe n'agamba bannaye sagala negaane nze ne Mr. Flavor twalinawo ekitambula naye ekiro ekyo njagala okwogera amazima nze saaliko na mukulu Mr. Flavor ne bamubuuza atubuulire yalina n'agamba twala abantu basatu nze Sylvia Wari n'omukyala Judith Herder buli omu ng'ate akola ki akayanira omukulu Mr. Flavor era nze ku lw'ensonga eyo saasobola kuvaawo naye ndowooza omukyalo oyo Judith Herder nze gwe nsimbako Judith Herder oyo gwe mulaba Nalongo talemererwa era kyenkakasa nga njogera sikirumyemu omukyala Judith Herder oyo yavaayo ne Mr. Flavor munnange kino kyasitudde omukyala Judith Herder n'alayira n'agamba mu linnya ly'abaana bange okufa nze gwe mulaba waneno siberangako na Mr. Flavor oyo gwe mulaba era omukyala ono badblack ebintu byayogedde akozesa amaanyi nnyo okubeera nga alisiiga evvu omukyala ono yabadde munyivu nnyo nga tasalikako omusale era munnaye njagala okutuusako amawulire nti essaawa yonna tusuubire poliisi nga tegenda wa muntu yenna okuggyako omukyala ono badblack yagambye agenda musibisa kubanga ye akoye ebintu by'okubeera nga batattana erinnya lye yamugambye n'amugamba ddala lwaki obeera osiga erinnya lyange nziro nze omuntu munnange nga bw'olaba positi omukyala oyo bw'atyo bwe yakoze ki bwe yagambye si kirungi muntu kumala googera nga talina evidence ku kiki ekigenda mu maaso olw'ensonga eyo n'agamba nti tabeerangako nankolagana yonna gye yali abaddeko n'omuyimbi omu Nigeria amanyikiddwa nga Mr. Flavor mukwano obusungu bungi obuli wakati w'abana babiri naye katebe they settle the things out ebintu by'olutalo babiveemu ate baddemu bakole ki bakwatagane munnange ebyo bye biri ku saidi eyo amawulire si malungi yadde tegasanyusa bulungi naye katusaba ate nkaanazidde bali we have the relationship but that's all we have for today. Thank you for keeping it Clarity Source 256 Mela Fatuma Sulaiman okuga kutusako negama mukwano. Thank you for following okola chamanyi nyonyini ddala gwe mukwano atanaba ku subscribing please subscribe notification bell ncheddamu negama ntojerabira awo bya information oberenga obitukwasa mubere bulungi mwelaba.